okunziririza akagubala akendega bibanja kindeeta obusuulumbi. Kale nno sibe namalala ng'ag'omukyaze ayogera ebiyinga abantu nti banziririza olulimi siigende, nti singa bakuddiriza ddala nsalwa ku kyanalugoba olwo lwonoogenda ngenda ogw'enswa ngenda ogw'ennyama ntayi wamma nga bwe tekyala kubanga ekyalo egenda kutabaala ekyo abakitegera mu kitegeera bwe ntyo bwe nzijidde nange mu mizira gino. Munabusiro bosa Geoffrey Nkonge yamuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu. Mbabuuzaako nti mutya, muli bulungi? Kansubire muli bulungi. Olunaku olwaleero nga tuli ku ssomo lyaffe erikwatagana n'enkoko. Leero kansomese ku nnono y'erinnya lino enkoko. Kyava kuki okugiyita enkoko? Kyava kuki okugituuma enkoko? Kyokimanyi munnange, bajjajjaffe enkoko bagiyambisanga mu mirimu egy'enjawulo. Si musanyu mwokka naye ne munnaku, kati ng'eyamba okumala ebibamba, ng'eyamba mu mirimu egy'okumala ebibamba. Enkoko mu buwangwa obwaffe bwe mumanyi obulungi obw'Abaganda, enkoko kale nno olw'okuba nti neerongoosa ekikolwa ekyo tukiyita okukokoola, kyeyava efuuka enkokoola bizibu oba enkokoozi. Era mwe abakyogera nga mukikomyawo mu kkubo mukimanye nti muba mukisazeeko enkoko ekiggwayo nti enkokoozi oba nti enkokoola bizibu. Ategedde kubanga atawulidde taloopa mbuga. Abange omukulu takulira mpya bbiri endege tezivugira mu mazzi. Kansubire nti n'ebyo by'omusobodde okuba nti nno mubitebenkeza mu bisegusi by'emmeeme zammwe. Era muligamba nti Munabusiro bwe yavaawo wano twasigalira kimu kukomba ndagala, oba bw'alivaawo tulikomba endagala. Naye nga ekyamazima obusiro tebutuukwako mangu, ajja okulya asookera ku ndagala. Naye abakulu n'abakulu tebeereekaanira, Namasole yandibadde ayitiriza mulere. Kale kamba siiwulire wano olwaleero.